bwange nentamira nenywa omwenge ne ku campus nga sikyasobola kutuuka nengwa mu kkubo mama wange essuubi eryali likomyewo ne liddamu ne libula n'akaaba amaziga nembeera nga sikyasobola na kutuula mu lecture nga n'ebibuuzo sobola kubiwandiika omwoyo gw'obutamiivu nga nywa nengwa nenewunya bwewunya bwenzukukidde nga sitegeera ngeri gye natuuseewo. Buli kye nali nkoze ku myaka egyo kuba nagenda tuka ku university nga nkoze edduuka nina piki nga mukama ampadde omukisa sitaani byonna n'abikuba ne biggwawo edduuka lyonna ne liggwawo paka we nadda mu nnyumba ewa maama wange mu ntebe nga mwensula nga wafuluma ku makya agenda n'akola n'asanga nga ntamidde n'ambikaana n'akaba amaziga n'agamalayo. Naye waliwo sisita wange eyateranga okutega akareediyo ekiro ng'oluusi omwenge we gunzigwako eyo nga ku 9 ngenda ozukuka nga mpulira enjiri nawuliranga ebigambo nga sobola bitegeera naye nawuliranga nti buli maaso ga Mukama buli kimu kikola kisoboka. Nanywa omwenge okumala emyaka 2 n'ebyokusoma ne mbivaako saatikkirwa. Omwaka ogwasembayo saatuukayo na ku university epepa ezimu nga nazimisinga nga sobola bigatta byonna bimaliriza. Kati wiiki yali emu nenywa omwenge okumala wiiki ng'emu okugeraganya zalinga 2 nenywa omwenge ebiwoowolo byonna ne bivunda amawuggwe nga sirya mmere siina kyendya nywa bunywi walagi. Nempulira nga ngenda kufa nali ngenda kwebaka nga sikyalina maanyi nga sikyasobola na kweyambaza nali ngenda kwebaka bwe namala okusomesebwa wano nenkitegeera nti musumba Tom agiyita penalty nenzikiriza nti ngenda kufa kuba ebiwoowolo n'ebibumba nga sobola na kumira malusu. Nengamba Mukama Katonda nasoma nnyo nengezaako nga njagala nyambe maama wange naye byonna bigaanye. Naye olunaku lwaleero mpulira obulamu bugenda naye neenenya buli kibi kye nakola wemba nga nina ensobi gye nakola. Olwaleero nga ngenda okufa nsaasira kuba nali mpulira nga obulamu bugenda. Ekiro ekyo ziba ziwera ssaawa 8 nga zigenda yingira 9 otwo ne tunziba omutamiivu teyeebaka abeerawo nga waliwo ebimuzuukusa awawamuka. Otwo we tunziba nengenda mu tulo nga twamaanyi nentandika owulira ennyimba z'abafu. Ngenda okulaba nga ndi mu kofini nga nfudde nga bantwala. Bantwala ng'ennyimba z'abafu ziyimbibwa. Omusajja omuwanvu abasajja baali bansitudde nali mu kofini nga bambadde amasuuti maddugavu. Omusajja omuwanvu najja gwe sitasobola kunnyonnyola n'abeekika mu maaso ng'ali mu byeru n'abagamba mumuteeke wansi. N'abagamba abadde afudde naye olw'omutima gwe asonyiyiddwa. Awo nendaba nga omwami oyo omusajja oyo omuwanvu alinga ng'ali mu kunneegayirira atuusa okwegayirira kwange eri Katonda atuula mu ggulu. Nga atuusa okwegayirira kwange kuba mu kirooto nalinga eyeenenya nga mpulira amaziga mangi nga malayika ziyimba nga zeenenya ku lwange era okusonyiyibwa nenkufuna. We nawaamuka mu kirooto abooluganda we nawaamuka mu kirooto eddoboozi ne lingamba va wano genda weetukuze genda mu ddungu weetukuze. Eddungu saasobola ditegeera eryajjira mu ddoboozi nga nzuukuse. Va wano genda mu ddungu weetukuze. Obudde ne buyitawo ku makya saddamu kwebaka ng'otulo tumbuze bukya ku makya ne ngamba abantu abaali ewaka ne baganze ngenda Mutundwe. Naye Mutundwe yali ewulikika ng'eri ewala nali Mutungo Binaawo ku Luzira Road nga Mutundwe ewulikika ng'eri ewala nenyinyika engoye njozeyo engoye kuba nali ndi mutamiivu naye kwolwo okuva mu kirooto nali nfunye amaanyi nga nsobola n'okwoza. Nenyinyikayo engoye 3 oba 4 nziruke ntambule saayina ya $5 nsobole okutambula otuuka e Mutundwe. Mba nkutamye mu bbaafu bwe nti njozeyo zenjoze eddoboozi ne lingamba va wano nagambye tambula ogende e Mutundwe. Era essaawa eyo abasinga bagamba nti nali ngudde eddalu
weewaawo kituufu nali njogera ebintu bingi. Nebaza Mukama Katonda nti we natambula nina omukyala gwe baali bandagako nga mu butamivu bwange ekkanisa nziraba era nga nzimanyi mu kitintalo omwo. We nali ntambula nga ntagala ne mbaako ekkanisa gye natuukirako ne mugamba mpulira maama wange akaabira emutundwe. Naye simanyi nagamba nedda maama wo gyali mu katale mu Kirombe, tambula oddeyo. Omusumba oyo nankwata nanzizaayo, bamuyita mukyala Nanteza Margaret Musumba, nanziza ewa maama. Naye ng'emyoyo giri waggulu ku ntiisa ya Katonda eyo, nga ndaba abantu bangi abali mu kifaananyi ku nsi wano, naye ng'emyoyo giri mu bbanga awo egitatuuse mu ggulu lwa butasonyiwa. Era nga ngenda ngamba abantu abo mu katale, maama gundi nno wowuliranga ng'obulamu butuuse okugira sonyiwanga, tofanga nga tosonyiye. Omwana wa maama tofa nalabika agudde eddalu. Mu katale konna nga we mbagamba, wowuliranga ng'obulamu obugendo otuuse ku ssaawa esembayo, tofanga nga tosonyiye, kuba nali ndabye emyoyo nga mingi mu bbanga awo nga gyonna giyaayana lwa butasonyiwa. Era ne mpulira eddoboozi eddala ne ligamba oyo agenda sonyiibwa era n'abuuliranga enjiri ey'okusonyiwa. Maama we namulemerera nanziza mu kyaki, ne wabawo mukwano gwange eziwa Fred, nasula mu kyaki ennaku nga 2. Ne wabawo mukwano gwange eziwa Fred nankwata nandeeta emutundwe mu kanisa ey'abapya. Bwe nali nfuluma mu kanisa y'abapya nga babuulidde buli kimu nga kikwata ku nze olunaku olwo. Weewaawo nali sinasumulula, naye mba nfuluma olunaku olwo mu kanisa y'abapya ngenda owuliranga ekintu kimbuukako, nga waliwo ekinyeyambulako nga kimmambukako ku mulyango awo, nga amazima kituufu nali nsumuluddwa. Ne nsigala nga nzija nga nnoonya Mukama. Gye nasanga mwana muwala nali namulemererwa, nali namulabako ekyamboga eyo nga omwenge nga gwannyonoona, talina nangeri gyanzikirizaamu. Naye Mukama Katonda yali yanyamba nga ne madoboozi mangi ebimu sisobola binyonyola. Mukama yali yangamba ddayo osome. Era naddayo nenkola empapula nga balekitala be banneegayirira nga ndiko ekisa kya Katonda. Empapula ne baziteekateeka era nentikirwa Bachelor of Arts with Education, Kyambogo University 2022. Omwenge gwali gwanziza ku 0. Naye Mukama naddamu n'aleeta emikwano emipya, n'aleeta abantu abapya bali banzijamu obwesigwa nga teri ayinza nakuleka kubuliribwa, amanyi ojjatamiira buli kimu. Mukama n'aleeta emikwano emipya. Mukama mwe yaleetera emikwano emipya ng'okusoma nkumaze, mwe yaleetera n'omukyala gwe yampa. Twagatibwa mu kifo kino kyennyini ennaku z'omwezi nga 10 omwaka ogwa 2023, era ekitiibwa n'ettendo nkiddiza Mukama. Mukama atukoze obulungi, atuwadde n'ezzadde ery'omwana era nga ye mulungi Esther Wati. Amina. Kati ekibuuzo kye njagala okubuuza, bw'onyanga omwenge ogwo nga omanyi akabi ke guyinza okukola naye nga tosobola kugulekayo? Sumba nagunywanga nensesema n'omusaayi naye nga tosobola kulekayo? Nga sobola kulekayo Musumba. Okay. Nenkera nenzirayo. Yesu yakusobozesa yekka. Yesu yansobozesa era mu kiroto yandaga nga akubye buli mukwano ogwali gunsika okugenda onywa omwenge, emikwano egyali ginetolodde emibi. Mu kiroto ekyo sisodde kimalayo, naye Mukama yakuba buli mukwano omubi era ne gufuluma mu bulamu bwange. Amina. Era ndi wano mu kifo kya leero okwebaza Mukama nti we yansumulula nampa omulimu nenzirayo nenkola. Era kati enali nva mu kifo kino nanoonya omulimu nga nsomye obusomesa. Olw'amafuta agali mu kifo kino ne Katonda w'ekifo kino, ndi we nafuna omulimu bampa straight nga deputy, era essaawa eno ndi deputy head teacher London College of St. Lawrence. Era Musumba nebaza Mukama nti Mukama akozesezza nze era musomero mwensomesa temuli mwoyo ejeje ebiragalalagala. Mukama akozesezza nze gyonna gyafuluma tulina abaana abasumulule
atuyita mukisa. Akuwa omusango. Tuze okuwaayo omwana waffe n'okwebaza Mukama Katonda olw'ebirungi byatukoledde. Mukama kitanga taga Mukama tuwonga omwana n'otaata mu ndagaano musaayi Yesu tusazaamu endagaano zonna ez'ekika ez'abajjajjaabe ez'ebitamu n'emisambwa zonna tusazaamu